Aziikiddwa okuva okutuusa okusaasira kwaffe eri mumbo wa munnaffe Kimbowa Sonko abadde mwagazi wa Uganda nnyo era yatwegattako nga omusajja Uganda omumalirivu. Tuyise mu bingi nnyo naye okusinziira nanze Ssaabwamba waabwe mbadde mbatwala obuyinza obwankwasibwa Ssaabasajja. Tutuusa okusaasira eri abafamire abakanso mwenna abamakenya batutwala bameeya mwenna ne bakansalas nti tuviiriddwako omuntu ow'amaanyi ennyo atasobola kuzikibwawo. Era tusaba Mukama tusonyiwa okubeera nga tuvuddeko naye nga tukomyewo olwa ensonga ya netiwaaka etandise okuba nga ekutaataaganya nga tuli eno. High Council ekulembera abafutu soja ebaddewo mu nteekateeka ya muganda waffe Vice Chairperson People power, our power, basebo ne bannyabo, bakungubazi bannaffe mwenna, bafutu soja baffe bonna okuva mu groups ez'enjawulo. Tutuuse okusaasira kwaffe eri famire ya muganda waffe Kimbowa. Bannange Kimbowa atuvuddeko mu maanyi. Ffe nga bafutu soja tuzze nga tutambula ne Kimbowa ebbanga ddene. Era nga ne Sande eyawedde twabadde mu kuwerekera muganda waffe Magi. Era nga twabadde twali ne Kimbowa ku Saturday ne tusulayo, Sunday ne tumuwerekera, era nga Kimbowa yakulembera ne ttiimu ya Situla Mighty yawerekera Magi okutuusa lwe twamuziika. Kitalo nnyo, kitalo ddala nti Sunday yagenze okutuuka nga Kimbowa mufu. Kyannaku nnyo. Kimbowa abadde musajja omukakkamu ow'empisa ate ng'awa buli omu ekitiibwa. Ffe nga bafuutu sojja tuviiriddwako empagi luwaga gye tutalowooza nakulowooza nti tuyinza okuzzaawo. Bangi ku bannaffe bawulira ng'abandi givings up. Bafuutu sojja bannaffe tubagumya. Kubanga ebiseera ebisinga obungi bitukolebwako kubanga kiba tunafuya. Buli lunaku tuziika bannaffe tekituleetedde okuba nti tuggwamu amaanyi. Leero n'oziika ono, enkera waayo n'oziika omulala naye nga ne byafudde tobimanyi. Olwaleero tulina ebbaluwa ezikwata ku kufa kwa muganda waffe naye tezitegeerekeka. Ne bannaffe abaabadde nabo tebalina tebasobola kunnyonnyola kituufu kiki muganda waffe kye yafudde. N'abasawo bennyini tebasobola kunnyonnyola kiki muganda waffe kye yafudde. Kyannaku era kimalamu amaanyi. Naye nsaba bafuutu sojja bannaffe bonna tugume tusituke tutambule. Kubanga kyokka kye tuyinza okukola ekiyinza okuzzaamu Kimbowa amaanyi kyokka kuguma kusituka tutambule tutugguse mission gy'abadde alwanirira. At least yadde talabye ku Uganda empya gy'alwanirira, abaana be at least bagirabeko. Basaba ne bannyabo, njagala okusooka okwebaza baganda baffe ne bannyinaffe abazzugu. Okuviira ddala muganda waffe yatuvudde ku maaso tutambudde nabo. Kuba bafuutu sojja banne bannaffe bonna, bannange Freedom Border, Mission Rider n'abalala abayambala ovolo, bannange tweyanziza nnyo tweyanzege. Mwebale kutubeererawo kubanga gwe mutima gwe tukola ki? Gwe twagala. Ekirala ekisembayo kubanga siri mwogezi wa lunaku, njagala okusibira bafuutu sojja mwenna entanda. Nti bannange tufa tulina okwekolera self defense. Gy'oli naye olwaleero uno tomwesiga kubanga omulabe ayita mwoyo mukwano gwo n'akuggyawo. Kimbowa olwaleero taliiwo naye teri wa NRM yavudde ebbali oba wagguni n'amukola ki oba kyeyamukoze olwaleero bayise mufe bennyini. That's why tewali muntu alina ansa ku kufa kw'oyo naye ng'abamu bakimanyi. Mmanyi nti abakimanyiiko olunaku lujja kukya lumu ekibi kijja kubalumiriza. Kijja kubalumiriza. Kimbowa ofudde naye tumanyi okyali mulamu. Era abakukoze ekikyamu obalaba. Tusaba Mukama waffe Katonda akolamuze ekisa ate era towummula nga abo abakukoze ekikyamu at least tebavuddeeyo kulabibwa nsi.
kulwa high council maliriza nga nebaza chairperson waffe newankubadde tali wano naffe mu maaso wano naye alina enteekateeka ez'enjawulo zaali mu kukwasaganya okulaba nga tuwerekera mulwanyi munnaffe mu kitiibwa ku lwa Katonda n'ensi yange neyanziza. Tweyanziza nnyo mwenna abakungubazi, tusanyuse nnyo okubalaba. Tuli wano okucelebratinga muganda wange, nze buli mwana wa People Power abeera mutabani wange, bampita Senga Jackie Bill eyasalawo. Nkuta akazindaalo kano kwebaza batabani bange ne bawala bange, olwaleero mwebale nnyo, mukoze ekintu ekirungi, mulaze empisa ezisembayo. Bangi bwe tutuuka mu kifo batusuubiramu okuba nti tuli violent, bo balowooza nti bwe tubeera bano abaana abo nga bambadde engoye ezo, abalala nga bambadde balet, baabaze kola fujjo. Kansuubire ab'oku kyalo kuno muli bajulizi gye tuli, si bwe kiri. Nsooka okwebaza abakulembeze baffe mwenna aba National Unity Platform, tubeebazizza olw'okujja, mwebale nnyo, mwebale ddala, buli omu mu kitiibwa kye. Tweyanziza, tweyanzeeko. Twebaza Honorable Serukenya atali wano, yonna gy'oli ssebo weebale, watubeereddemu, ekyo kikulu nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nsembyayo nga nziramu okwebaza batabani bange ne bawala bange, tugende mu mbeera bw'etyo, ensi egenda twesiga. Kimbowa wumulamire. neyanzege High Council kulaba foot soldiers, naye njagala okubategeeza n'okusaba abaana mwenna ntegeezeddwako bakomanda abavuga zugu nga bagamba tetugenda kutambula nga tweyawudde, tugenda nga tuyina okugenda gye tulaga ffe n'okutuuka nga tutuuka mirembe. Bategeezeddwako abakola intelligence nti oba oli awo waliwo ababi abali mu kkubo, so tugenda kweyawula, tugenda genda nga tiimu. Munzikirize mu dakiika eno yennyini nyanirize mukama wange Honorable Nyeko Derek sebo ojogereko n'abakungubazi. People power, our power, NUP, everywhere. Bakungubazi bannange, kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako muganda waffe mukulembeze munnaffe nnyo mukulu Kimbowa. Weewaawo olunaku olwaleero tuwerekera Kimbowa n'obulumi obw'ekitalo olw'okubanga tubadde tumanyi Kimbowa kyategeeza eri struggle ey'abantu. Kimbowa tubadde tumanyi kyategeeza eri struggle ey'abantu. Weewaawo omuntu yenna asalawo n'agamba nti agenda kuyimirira n'abantu, tusaana okuyimirira wamu naye. Omuntu oyo yenna asalawo n'agamba agenda kutambulira ku mazima n'obwenkanya nga muganda wange Kimbowa agalamidde wano olunaku olwaleero, twetaaga okutambula naye. Awo nno we njagala okuyisizaawo meseji yange nga sinabagenda nate mu kusaasira. Tuli mu kibiina okulwanira omuntu wa wansi nga tetumanyi ebizibu ebinaatugwerako oba wa. Kimbowa ebizibu byamusanze bava kuziika wa Masaka. Weewaawo kitegeeza nti ffenna obuzibu buyinza otugwako yonna gye tukola ki, gye tuba tuli. Tuba tulwana nga tulwana okulaba nti amalwaliro gabeera mu buli nsonda ya ggwanga. Tuba tulwana okulaba nti ambulance zibeera mu buli nsonda yaki ya ggwanga. Kimbowa yafudde nga naye mulwanyi kyakola ki, kyalwanirira. Weewaawo nina ensonga ezimu ze nawuliridde nanti ffe aba NUP tetwetiirira. Obuzibu ne buba mu nnyumba tubukola ki, tubwogerako. Weewaawo waliwo ensonga ezimu ze tutategeera era nazo tugenda kujja tuzituulemu tulabe nga tuzikola tutya, tuzigonjoola. Kino ekibiina si kya byabufuzi tukujja kwogera kunyumisa abantu, kunyumya mboozi. Abantu bafa tetusobola kunyumya biki, biboozibozi. Si byakujja kusesa abantu nakwogera ku bakyala. Kino ekibiina kyakuleeta nkyukakyuka gye twagala okulaba nti eggwanga lyaffe likola ki, likyuka. Okulaba nti eggwanga lyaffe nalyo libeerako obuki, obulungi. Kati nno bannaffe abeggaba njagala muzirume mubeere ne lo, kubanga Gaba parish
gwe kimu ku miruka egiri solid. Gaba parish gye kimu emiruka egyavayo ne kigamba ffe tugenda kukola buli kimu era nga beeteefuteefu. Kimbowa akoze omulimu mulungi nnyo wamu n'abakulembeze. Okulaba nti bateekawo obukiiko, okulaba nti bakolola gaba ebeere ng'eri straight. Weewaawo ababadde batakkiririza mu nkola ya Kimbowa, ffe gye tukkiririzaamu ey'okulaba nti tulwana nga bafuutu sooja. Kikyamu nnyo abakulembeze okubeerawo nga naye mulwanagana. Kikyamu nnyo okuba nga muyina endowooza emu naye nga mwerumaaluma. Ekyo kikyamu era tetugenda kikola ki? Kikkiriza. Ekyo kye kigenda okulemesa enkyukakyuka okukola ki? Mwe banaggaba mbanabbunga njagala mwebeereremu. Bunga mwebeereremu. Temukkiriza katemba mu by'obuki. Oli waba asimbye layini nga yaffe yeeno ffe tugamba General Museveni twagala olunaku lumu bunga gaba nga nammwe mweyiye ku maki ku makubo. Meseji yaffe eri eki? Nowe munaalonda bannyeko bameka basobola okwogera ebigambo ebirungi naye nga temusazeewo eggwanga terijja kukola ki? Mwe mulina okukyukira wamu naffe. Bwe tuvaayo ne tuteekawo enteekateeka ne tugamba nti kino kye tugenda okukola, twagala muyimirire wamu kubanga akalulu kammwe kaali solidi. Obulumi obubaluma nga gaba bwe butuluma eggwanga lyonna. Weewaawo nja kutuusa okusaasira kwaffe eri amaka, eri taata ne maama, eri baganda baffe, eri abaana, eri mukyala we olw'okufiirako munnaffe. Tulumiddwa nnyo 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 wamu nammwe kubanga Kimbowa abadde musajja ateetiirira. Kimbowa abadde musajja avaayo n'ayogera ensonga ze nga teyeerumyemu. Avaayo n'agamba Honorable wano ndabyewo obuzibu. Honorable kino tekitambula buki bulungi nga teyeetiitira naffe atugambako. Ye Kimbowa gwe tugalamiza wano olunaku olwaleero. Naye twagala okusaba Mukama Katonda Mwoyo Mutukuvu oyo aluŋŋamye emitima kubanga yamanyi ekiri mu mitima gyammwe. Abagumye mulabe nga muyita mu biseera bino. Kulwa abantu ba Makindye East bonna bonna, kuba nankyukakyuka bonna bonna, abayaniriza pulezidenti waffe we yabadde azze okungubalira wamu naffe. Twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri amaka gano, eri abantu b'ebbunga abawangadde ne muganda waffe Kimbowa, eri akakiiko akagaba parish akabadde kakola ne Kimbowa, eri obukiiko bwa zooni Kimbowa bwabadde akubira essimu okulaba nti akodineetinga, eri abakulembeze ababadde batwala Kimbowa ku constituency level, eri ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'okufiirwako omusajja ateetiitirira agenda n'akola emirimu eggwanga lyonna. Nakutte akakadde kamu kasobole okubayambako okulaba nti nate abaana mu mbeera eno gye tutambuliramu basobola okugenda ku ssomero. Naye ate tugenda kusigala nga tutambula nammwe. Twagala buli wabeerawo ensonga temugaana tukubira nti munnange tugenda ku visitation. Akaliwo konna tujja kukola tutya? Tujja kaweereza kubanga Kimbowa abadde taffaali ddene nnyo eri ffe. Twagala okubasaba nti embeera yonna yonna enaabeerawo nawulidde nako kye tutagenda kukkiriza mu constituency ya Makindye East nga ffe bakulembeze. Omupangisa waafa tebamugoba mu nnyumba. Omupangisa waafa tebamukola ki? Ssentebe nkulabyewo wano. Omupangisa waafa tebamugoba mu ki? Twagala famire ye webe kyalina obusobozi esigale ng'ekola ki? Nga weeri. Ekyo twakigaana. Omupangisa abadde akuwa ssente afudde nga muwoza nti ennyumba eriko ekisiraani. Kisiraani kyekyo nga tetulina ddagala mu ddwaliro, y'ensonga lwaki abantu baffe bafa. So omupangisa waafa ssentebe ne bassentebe bonna bonna ne ku byalo eno gye tukola ki? Gye tuli. Njagala okwebaza Honorable Serukenya eyatudduukiridde n'atuwa obubaka. Njagala okwebaza pulezidenti waffe ow'ekkumi Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba omukulembeze omwetowaze ajja ne ku nsonga gye mutakola ki? Kati nno ezo zennono oba byebintu ebitambulirako obukulembeze. Waliwo ayabadde adduula ng'agamba ffe tubeera ku nnyimbe, naye omuntu atalumirirwa muntu we kyobola abakuba amasasi era ne bagamba buli omu akkirizibwa okutta nga bw'akola ki? Nga bw'ayagala. Naye ffe obukulembeze obwaffe bwakulaba nti omuntu yeetowaza n'atuuka ku muntu waki? Owa wansi. So twagala okwebaza pulezidenti waffe okubeera ekifaananyi ekirungi naye n'okutusomesa ekyo kyennyini nnyini kyayagala tukole ki? Tubeere.
so n'olw'ebigambo ebyo mukkirize tusabire muganda waffe Kimbowa nate Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. People power, our power, our power, people power. Nga maliriza bantegeezezza nina n'okuyita chairperson owakunga mu kibiina ekyaffe ekya National Unity Platform, naye nga wajja njagala tuyimba akayimba kano mu bukakkamu nga tuli mu mbeera esiibula muganda waffe. Tugenda kayimba mu mpola nga tutegeeza ekyo kye tukola ki kye tuyimba. Weewaawo muneegatteko nga bwajja nga bwe tuyimba akayimba kano. Olukyalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olukyalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala, tuliyambala, tuliyambala engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. People power, our power, people power. Chairman Nyazi. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, nga Museveni agenze tuliyambale engule, nga ensi eno erimu eddembe. tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannyabo ne bassebo. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Abakulu b'eddiini, Sebo Honorable Member of Parliament Nyeko Derek, Mukyala Zahara Wirika, Speaker wa KCCA, n'abakunzi n'abatanzi, abakulembeze mwenna, Sebo Meya w'e Makindye ne Speaker wo, bakansala mwenna abali wano, bakadde baffe, ab'enganda z'omugenzi, abafiirwa, abakungubazi abakulu, ba foot soldiers mwenna we muli, aba boda boda bannaffe mwenna, abantu abagwa mu informal sector, bannyabo ne bassebo. Kitalo nnyo eky'omusajja waffe ono bawumulabe bulungi Kimbowa. Bwe twali tutandika informal sector nga ekyo ekitongole ekyali ekyamaanyi ennyo, kumpi ekyatandika people power mu Uganda, nga tutandika informal sector, emu ku face ezasinga okulabika mu bazoganyire twalina ab'amaanyi abasibuka e Makindye yali Kimbowa, musajja ogwo mulaba. Era Kimbowa weebala okulwanirira ensi yo kubanga omulimu gw'ogukoze. Bwe twali tuteekawo obukiiko bwa kunga juzi, y'omu ku basajja abeesowolayo ne batawakanya nteekateeka ya kibiina yakuteekawo kukunga mu ggwanga. Era bwe twali tutongoza ennaku z'omwezi 25 ogw'omukaaga, nagenda e Makindye ne tumutongoza nga ssentebe wa kunga owa Gaba West, Gaba Parish, Makindye East. Era afudde chairperson waffe. Twakkiriziganya ne Kimbowa ebiseera bye twasisinkana ne ttiimu ndi people power tugirina, amaanyi g'abantu gakuŋŋaanyiza gonna mu Uganda gakola ki? Ganywedde. Kyetaagisa ki kati nti kubakunga? Era ne tutambula naye ekiseera kino kunga wekwatidde kati wano mu Uganda n'ensi yonna, Kimbowa abadde omu ku ffe. N'olwekyo mukimanye tufunye eddibu awo mu Makindye ne mu ggwanga lyonna, kubanga wabadde waliwo okutambula nga tubeera naye. Naye neebaza bannyabo ne bassebo okuziika omusajja ono mu kitiibwa okuva lwe yafa okutuusa olwaleero nga tugenda omuteekayo. Bannange mwebale nnyo abantu ba Nup, abantu ba people power n'ab'ebibiina abalala mwenna abaagala Museveni okukola ki? Okuva mu buyinza. Mwebale nnyo, ebintu bye mukola bino olaba ng'ebitono n'ebintu by'amaanyi nnyo, byongerako ettaffaali ddene ku lutalo lwe tulwana. Mukimanyi bulungi nnyo ennwana yakyuka, tuli non-violent.
tukozesa bigambo mu microphone, tuyimirira ne twambala enkofiira zaffe zino, ne twambala ovulo, ne tuvuga pikipiki, ne tukola ebintu byonna byonna. Naye mulaba ng'ensi ekyuka buli olukya. Era mbakakasa abalina 2026 nti Museveni agende, tetugenda mutuusaayo ffe abamu. Ekyo mbeera nga mukimanyi. Nebaza pulezidenti waffe eyavudde najja kufuuta soja waffe n'amuziika mu ngeri gye yakoze eki yaziise. Eyo enkola gye twala kutambulira tewali nnyo ali muntu ali supreme. Enjawulo eriwo nti ffenna tuli ki? Tuli mu lutalo, tuli mu lutabaalo. Emwana yakyuka, emwana yakola ki? Yakyuka. Kimbowa nakati akyalwana, tukyamwogererako ebigambo. Kunga Kimbowa, kunga! Kunga! Banyaba ne bassebo, enwana yakola ki? Yakyuka. Era fenga abakunga, kunga kitegeeza mobilization. Fenga abateekateeka enkyukakyuka nga tukunga bannaffe. Essaawa eno era tugenda mu action. Bano abasajja ne mu nsi ey'omwoyo bajja kulwanirayo. Tugenda mu ki? Ebiseera ebisinga abaana bano babadde bavaayo bokka ng'abantu abamu abagagga abasoma basigala eyo nga bamanyi waliwo abagenda okubalwanirira. Bino tugenda mu maaso, munnaddiini, munnakatemba, omuyimbi, munnamawulire, tugenda kuwaliriza okuvaayo gye mu lutabaalo olukyusa ensi yaffe. Tugenda kulangirira embeera gikyusa mu mirembe. Essaawa yonna banne mutwegatteko, temusikatira mabega. Tukyali mabega nnyo. Kyewuunyisa okuba nga abantu bemuloza nga abatasoma, abantu abali awo bwe batyo bati ate kati bavudde okulwanira eggwanga lyabwe. Ate mbakakasa bafuutu soja mere bagumu, eggwanga tugenda dikyusa. Mulaba wano e Kenya ebintu by'engeri gye bitambula. Okulonda ne kubaawo, abantu ne balonda mu mirembe, tewali otiya gaasi, tewali afudde, emmundu ziri mu kifo kyazo, amagye tegavudde okukola sabotage, ebintu ebifaananako bwe bityo. Wabaawo kumpanya obululu bagenze mu kooti, era ekooti egenda kukola ki? Ekooti egenda kusala weekole, era bagendere ku kooti kyenne bekoze eki. Fwe bwano obusajja bwe twafuna buwumba tuutu, kutegeera kutono, kiki? Bafunye sitende zonna ze baagala, bafunye ebintu byonna. Owulidde? Kiki ekibagaana okwagala ensi yaabwe, okukyusa ensi mu mirembe? Banyabo ne bassebo, luno lwoya lwa mu nnyindo buli mwakola ki? Nenzaalirwa nnyo okufiirwa abasajja nga bano. Nolaba abasajja nga Museveni nga bali omwana ngono ate naafa. Owulira? Akaddiye ayonoona bwonoonya ebisigadde, ate Katonda najjawo, naye Katonda yasalawo. Tuwuliziganya. So Katonda katumulekere ekitiibwa kye akole byakola, naye tumusigale nga tumwegalira ebbanga lyonna abeere naffe. Tubadde wano, waliwo omukulu owa famire avudde n'ayogera ku kigambo ky'obutafunira bintu ku silver plate. Tubakakasa abanyawo ne bassebo, ffe nga mu bukulembeze bwa Nup tukirabira ddala nti teri agenda kuba bukulembeze bwa ggwanga lino ku silver plate. Olina okuzukuka n'okeera, bw'oba tolina maanyi n'oyavula, bw'oba tolina nagavula weewalule, bw'oba tolina maanyi situka otambule okole kyokola ki? Buli omu woolikola kyokola ki? Kyosobola. So banyabo ne bassebo, katusibule muganda waffe ono, naye tukimanyi bulungi nnyo yadde ffenna lyekkubo, naye omulimu gwagukoze. Omukulu ayogedde n'ayogera ku kigambo ffe tukiyita kwebeereramu. Ennaku zenno abantu baffe bafa mu mbeera etategerekeka. Gye muyitira abafuutu soja mwenna bayinza okwagala okunafunya Kyagulanyi nga basse ggwe, nga bakutomedde oba nga bakuwadde obutwa. Tetuli okubeera mu kuziika buli kiseera. Abantu baffe twagala beereramu, bane tubeere nga twebeereramu. Obutwa gye buli naye ate era wekanga nga nabo bakoze ki? Babwewadde, si bwe guli? Nabo bekanga nga babwewadde. So eri nabo mu bbobo y'olutalo. N'olwekyo twongere okwebeereramu, twongere okubeera abagumu. Tulekerawo okutya ebigambo bye bagamba nti Museveni mulogonyo yatuloga. Tatuloganga, naffe twebeereddemu. Tulina okubeera amaanyi. Talina ddogo lindoga nze nagaana. Nawe kola ki? Gaana. Babeera beewaana ffe nga bacwezi, ffe nga bacwezi. Ebyo tebikyakola. Tuwuliziganya. Ffe tulemeredde omusajja okukola ki? Omuggyako. Bagamba agenda agula abantu, alina sente empitirivu.
mwenamu mukyagulwa ssente ensi agenda kutuuka ekiseera nga tewali gwokyagula ye bwabanga agula ssente naffe tujja zinonya tuzifune zitambule mu bantu baffe tukoye okulamentinga olutalo olulwana lamentation zikole ki zidde ku bbali Kimbowa awummula mirembe mukama akumuze mirembe tukwebaza emirimu gyonna gy'okoze tukimanyi mu nsi ey'omwoyo gy'oli olwotulaba wegate okwabona bonna abalwanizi b'eddembe negyo emyoyo emiri egyafudde ne gibasanga mugirwanyise gyonna mugimaleeyo omukama akuwa ekimuli ky'emirembe mwebale nnyo mwebalire ddala kunga Uganda kunga Kimbowa gyogenze nawe kunga Kyagulanyi kunga tukyuse ensi yaffe kunga mwebalire ddala tweyanzeege mu ddakiika eno yennyini munzikirize akazindaalo kano nkatwale butereevu ku mmeeza eya mukama wange akyalina kyagamba kozi banne mbadde nerabidde ku kintu kya famire twakulawo enkola mu kibiina kya Nup twatandika okufuna ku ssente tukyalinga luli famire nga zino banne tujja kubanga tuyambe famire ejje tutuule tulabe famire ng'eyinza ogenda mu maaso ng'eyambibwa ku kibiina kyaffe kozi baŋŋambye n'akasente eggulo ke bawadde miliyoni emu kagweredde mu mafuta noza miliyoni emu bajje baginone ngera okuyamba ku famire ng'etandika tweyanzeege ago nno ge maanyi g'abantu munzikirize mu budde buno bannaye ntwale omuzindaalo guno eri bannaddiini baffe era bakitaffe mu Katonda abatuli ow'emyoyo obudde bulinga obutambudde naye nakati eno essaawa tugenda kuyamba tusabira muganda waffe eno Kimbowa essaawa eno yennyini abantu ba Katonda mwenna aba ekkanisa ya St. Apollo Kive Bulaya Munna Church of Uganda awamu ne Tata Musumba ow'obusumba bw'Ettuna tutuusa okusaasira kwaffe gye muli olw'okuviibwako omwagalwa era nga tusaasira bannamwandu nga bwe tuwulidde bamulekwa abooluganda n'ab'emikwano nammwe ab'ekibiina kitalo nnyo kitalo ddala olw'okuviibwako mutambuze munnaffe fenga ab'ekkanisa tumuyita mutambuze munnaffe kubanga mu nsi tuli batambuze ewaffe mu ggulu ne bw'oyagaliza munno okumuggyawo nga tannatuusa era ekiseera kiba kijja kutuuka naawe ogende nga tugenda okutandika okusinza ku lw'ensonga eno ka tuyimbe oluyimba oluyimba 176 lwazirwedda
edda kubanga tuludde olwazi era ebimwogeddwako nga byebyo bigwanidde okuyimba ennyimba ezo zitugenda otandika nazo. Nsaba ono abadde atambula n'essaawa eno takyatambula naye gwe aliwo akyatambula, yimirira tuwe Katonda ekitiibwa nga tugenda okusinza. Lwazi lweta nedda gwe olwakyatikiroze omumwe ne kwekera omusagwe wegwava ebibi binzireko ayogera mu njiri ya Yokaana essula y'ekumi n'emu olwa 25-26 tinze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Yobu n'agamba nti mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu era ng'aliyimirira ku nsi enkomerero era eddiba ly'omubiri gwange bwe limala okuzikirizibwa bwe lityo naye